Kampala TV 256 gwe yenna yasalawo kubanga amawulire gonna ogenda gafunira no ku channel yaffe ya Kampala TV 256 wakola okusalawo okutuufu. Ate gwe yenna atanaba kubanga osubscribinga kujjukiza okusubscribinga, likinga ate era commentinga. Olunaku lw'eggulo amawulire gayongedde okutambula ku mikutu emitimbagano ne wano Kampala TV twakuwaddeko amawulire ago. Omukristu Julius Sentamu eyavuddeyo n'awandiikira Klezia eya Uganda nga nno yeemulugunya ku mubaka wa Mukundwe e Masaka Mathias Mpuuga okubanga musajja mufumbo ate nga ali mu bufumbo oba obw'ebbali oba ng'ali mu bwenzi. Kyokka ate ekyewuunyisa nga bw'atuuka agenda n'asembera ku mikolo naddala egy'Eklezia gy'ebeera etegese. Kati nno kino Klezia yavuddeyo neetegeeza nga petition eno bwe yasobodde okuba nga yagifunye oba okwemulugunya kwa Julius Sentamu yasobodde okuba nga yakufunye era neetegeeza nti egenda kukola okunoonyereza kwayo era ejja kuvaayo ne stand yaayo kweyimiridde naki ekirina okubeera nga kikolebwa. Naye olunaku olwaleero wano Kampala TV 256 twagadde tukuleetere Julius Sentamu omutegeere. Julius Sentamu ono y'ani eyavuddeyo n'asobola okutwala Mathias Mpuuga naddala mu kkooti ekwasaganya ensonga z'obufumbo wali mu Eklezia Katolika. Julius Sentamu ono ye musajja azaalibwa sayidi za wali e Bukoto South sayidi z'e Masaka. Julius Sentamu ono ajjukirwa nnyo mu kalulu akawedde ak'omwaka 2021 yavaayo ng'ayagala kwesimbawo ku tiketi y'ekibiina kya National Unity Platform era nga kijja kujjukirwa nnyo nti Julius Sentamu ono abamuli emabega nga baagala tiketi eno okuba nga emuweebwa yali Mathias Mpuuga kennyini. Kati nno oluvannyuma lw'okugenda mu bakulu abatwala ekibiina kya National Unity Platform bo baavaayo ne bakakasa Twaha Kagabo nga gwe bagenda okubeera nga batambula naye era Julius Sentamu yammibwa tiketi eno ey'ekibiina kya National Unity Platform n'eweebwa omwami amanyiddwa nga Dr. Twaha Kagabo era nga yasobola okuwangula ekifo ky'obubaka bwa paliamenti sayidi za wali mu Bukoto South. Naye Julius Sentamu ono teyakoobwa, yaddayo ku ground n'addamu era teyamenyawo nkolagana na kibiina ekimanyiddwa nga ekya National Unity Platform. Era okuva omubaka wa Bukoto South Twaha Kagabo kasita yasala eddiiro n'asalawo kubanga adda ku sayidi ya NRM, amaanyi geeyongera eri Julius Sentamu n'agamba nti namusa etuuse ku nnyooga tiketi eyamummibwa omulundi oguwedde essaawa eno ayolekedde okuba nga agifuna. Kati nno oluvannyuma lwa Mathias Mpuuga okuvaayo n'ayawukana oba n'atandika okusika omugwa n'ekibiina ki National Unity Platform, abantu bangi ebintu byongedde okwongera okweyoleka era nga mwe mwabadde ne kino ekya Julius Sentamu okuvaayo n'awandiikira Klezia Diocese y'e Kampala kw'oteeka n'ey'e Masaka ng'abasaba okuvaayo bunnambiro banoonyereze ku nsonga ey'okubeera nga Mathias Mpuuga musajja mugatte ate musajja mufumbo, obufumbo obutukuvu obwa Eklezia. Kyokka ng'ekyewuunyisa essaawa eno alina omukyala omulala gw'apepeya naye owookubiri ng'amulinamu n'abaana nga kino nno kibeera kikontanira ddala n'amateeka g'Eklezia. Kati wano nno we yasabidde Eklezia okuvaayo okunoonyereza. Kati nno Julius Sentamu ono amaanyi gongedde okuddamu ne gasituka nga essaawa yonna ne aba National Unity Platform kyandabika nga kaadi eyaweebwa Twaha Kagabo eyasaladde eddiiro erabika erindiridde Julius Sentamu. Atannaba kuba ng'osubscribinga tutambulire wamu, commentinga naddala ku mulamwa gwe tubeera tutaddeyo, likinga ate era sharinga. Kankwagaliza olunaku olulungi, siba bulungi, weeraba.